Olunaku lwa 3 Juni buli mwaka olw'abajjulizi ba Uganda lusombola abantu okuva ebule n'ebweya abakkiriza n'abatali olw'ebigendererwa eby'enjawulo. Ng'ogyeko abeetaba obutereevu mu kusaba n'okujjukira abajulizi ba Uganda, tuzze tukulaga abantu ab'enjawulo e Namugongo nga bo bali ku byabwe newankubadde nga batindizza engendo okugenda e Namugongo. Eno y'ensonga lwaki Ssabasumba omulonde ow'essaza lya Gulu era nga ye musumba w'essaza ly'e Nebbi abateesiteesi abakkulu ku ludda lw'abakatulikiti avuddeyo n'asaba abantu obutattattana linnya lya Namugongo nga beenyigira mu bikolwa ebitali bya kukkiriza. Present to us, that is what should be protected, because we risk to have Namugongo become anything else other than a spiritual center. And pilgrimage is not a journey for fun, it's a religious journey that we need to focus on and profit from that to get the religious and spiritual benefits of the journey. Agamba nti newankubadde bannabyabufuzi n'abasuubuzi basaale ennyo mu kuwagira enteekateeka ez'okuzza olunaku lw'abajjulizi basaanye bakikole ku lw'obulungi bw'eddiini wabula si kweyagalizanga bo. I remember when the foot pilgrims were coming from Nebbi, so many came on the way to help them with food, water and so forth, which is quite good. Yeah. But my concern is they should not draw our attention away from what we are meant to be. Okwogera bino Ssabasumba abadde awa alipoota ku biyitiddwamu okuteekateeka olunaku luno n'ategeeza nti ku nsimbi akawumbi akamu n'obukadde 800 z'abadde beetaaga okutegeka olunaku luno ezisinga obungi bazifunye ng'ezikyabulayo tezisobola kulemesa lunaku luno okutambula bulungi. Last evening we received the government's contribution 1.1 billion. Now, if you added up this, it takes us to our collection stands at 1.7 billion against the 1.8 billion. That means our deficit is only 100 million, which is negligible. Okusonda ssente zino batuukirira ebitongole n'ebibiina eby'enjawulo ko n'abantu ssekinnoomu era bano basimiddwa nga baweebwa certificate. Our bishop decided to give us a word of wisdom, saying that this time he wants Namugongo should be different compared to other organizers of these events. Newankubadde basobodde okuŋŋaanya ssente bagamba basanze okusoomoozebwa naddala okuteekerateekera abantu abangi okwawukanako nga bwe guzze guba emyaka egiwedde. Bajeti ebeera nnene, tulina okutunuulira ebyokwerinda saako n'ebintu ebirala byonna abalamazi baffe basobole okubeera obulungi. Essaza ly'e Nebbi lyasemba okuteekateeka Namugongo mu 2007 nga gye myaka 17 egiyise. Priska Namulema agaffeeyo ku Spark TV.